balonzemu buli mulonzi nga bamubaliridde siringi 12,000 awo abaagala era ojja kusanga omusajja omukulu ng'azunga Lutamaguzi talina kyatukoledde naye nga gyagenze ow'emyaka 40 eyalwanira mu bitundu. Nze sirina muntu yanfiiririra Nakaseke mbu Nanka era sirina nte ya muntu gye nalya naye ono emyaka 40 ameka nono omuwanika waabwe Namayanja aweese bbaawe ku mugongo abadde minisita MP ebisanja 3 muwanika biki ne Bowa gye nabazimbidde ku kyalo kyewaabwe kwava ebukakala mu Ssemuto ye yasoose bukyanga babeera mu buyinza. Lutamaguzi yagizimbye era ngenda kugitongoza. Bano baba wadde busepiki buli muluka baguweyo akasepiki era abasajja bajoga buli muluka sebo ndi ku radio ndi ku radio sebo tetuli waka nkugambye buli muluka baguwadde akasepiti katya ne buli ne balondamu si buli kyalo ne balondamu ebyalo ebimu buli kyalo be balonzeemu bagende nga babawaayo obusowaani 10 n'ebyalo ebimu be balonzeemu nga babawa emitwalo 3 nga buli muntu bamubaliridde ku kyalo ababeerako abatonotono buli omu ng'ofuna 10 meka. Awo Museveni wabaagala awo mmwe naddala abakeera okwenjeera okusabiriza mu byobufuzi. Gundi talina ke yali ampadde, gundi talina ke yali ankoledde. Awo mugenda okubeera waliwo genosale nga yakajje Nakaseke namukekero no wabadde ayogerako kanzo ka Kibayi Papeka Industrial Park yayita abakulembeze b'NRM. In fact singa Kyofa abaddewo wano nasanyuse nnyo ennaku ezo minisita Kyofa yali atubiridde mu Lugogo mubayiwo awagatta Nakaseke Lugogo awagatta Nakaseke ne Luweero minisita Kyofa yali atubiriddewo naye abajja okumuyamba nga basajja ba Lutamaguzi ne mbagamba nti tusooke muleka asule waawe ensirizi mulumeko asooka amanye naye minisita gwe tulina mu Luweero muyingo kyamulira naye kati Kyofa yaliyo amazzi kyekiriwo Kyofa gu yaliyo mu Luweero era yasobola okwogera kakati mbadde nkuga bwe baleeta amakolero ago genosale yayita abakulembeze b'NRM nga kuliko n'oyo omukyala waabwe Rose Namayanja n'abagamba twagala kusinkana abantu bamuno bamwene gumiikiriza wano toli ku kitebe kya mweri gye mwogera swakaba kakati babayita ne babagamba nti twetaaga projects ezigenda okulaakulanya ebitundu bino naye nga tutandika n'abo bannaffe betwala nabo mu Greater Luweero ne babajjanga obubinja bw'abantu buno busombye ssente era bugagga naye abantu baye eri ku ground bwotuuka gwe Gakibayi ekisinga okunsanyusa olumotero okwawukanako ne balasi n'okwesaako ku aichwe yadde oli muwagizi nnyo kakuyega omuntu naye obuuzanga essomero lye bayita Kakonda Museveni lye yasulangamu Essemuto sitoyita Gakonda ojja mwogera ng'oli eri ewammwe naye nkugambye Kakonda Essemuto Museveni mwe yasulanga wano umanyiwo bampise sebo mukama wange ng'essomero ligenda kugwira abantu nze mu Nakaseke yonna tewaliwo ddwaliro litaliimu bitanda na mifaliso bya Lutamaguzi okiwulira sebo kyembadde nkugamba kakati bw'abayita kino kyembadde nkugamba kubanga twabadde mu kuziika omukyala Namwandu w'omwami gwe batta ne Lutamaguzi ekikandwa bamuyita Namwandu Masaakwa yaziikiddwa mu gundi eyewedde era ne mwami Museveni n'aweereza millions 10 mu kitundu ekyo be basalako obulago ekikandwa babuuziza sensanyize mukulu bamwine mwe ku muzindaala awo obusungu alina bungi bulinga bwa musota naye ey'amakolero babayise abasajja abavudde e Kampala bagambye nti basebo Museveni nga asindise genosale kwabaddeko omusajja omu yazze okuziika bayita abakulembeze ba mu kitundu kino mu Nakaseke naye abamu ku be bayita abazze babeera muno bonna baleeta projects naye bwe bajjayo ssente buli omu yagenda yegaggawazanga muntu era ne ssente z'abaazirwanako sebo z'obadde oyogerako ezayongeddwamu waliwo obukundi obuzze buzirya Otuuka yeri ku ground kati waliwo kye bakozesa kimu era ekibafunidde ku ssente project
erinnya Lutamaguzi botuka wali Lutamaguzi atulemesezza kati bwe gakibayo botuka wali nga kada akyali omuto kubango bano bonna abasinga bakaddiye balidde buli gwe bakwasa akaali akyadduka na kyadduka mugambe mwami Museveni ebirobye abantu bamuwadde ebire ebimala emyaka 40 giba mingi tetwali agadde kye bayita smooth transition fena ddala abava mu Luweero mu Nakaseke nze ne bukere ekyanga siriye mu pisobola kukaaba kino kintunulyeko gakibayo saza aliwanga ndiye kamera zikutunuli saza aliwanga ndiye mupi era ekyo ntero kigamba abantu waliwo abatero okujjolyeyo kubagiza tewampaayo ku sente n'okwata emitwalo 2 n'omuwa nze kati gindi tewampadde gindi tewatwadde eno tuweeyo ku kanimuga nti nedda gwe weetwale mu kifaananyi nti akukulembera mu ggwanga emyaka 40 eyalwanira eno ebyobugagga byo ne bigenda eyalwanira eno abantu bo ne bafa kyasobodde okuddiza nga ggwe w'Nakaseke kuweereza busowaani na kuweereza kasepiki ku muluka n'okulondamu ebyalo byalonzeemu n'abalirira nti buli mulonzi bagenda okuwa 200 n'osanga wano mu Buganda w'osanga abasajja abakulu abeetunda nti gundi babayise okubagula nti bagenda kubakula nti bagenda kubagula sente mubalabye omusana naye nga alabye omusana musajja mukulu wa myaka 6 myaka 5 sebo kenzembyayo kano mu dakiika emu nga tewera ensonga y'amakolero tagimaze amakolero goyogerako anti ngakugambye kapeeke wammwe kapeeka industrial park Nakasongola waliyo NEC era bwe baali baleeta amakolero ago waliwo abawandiikira Jenosali Musale baluwa ne bagamba abo Balutamaguzi balwanyisa amakolero ge muleese eno ne bagamba nti nze okwawukanako n'abakulembeze abalala kubanga kati ebyobufuzi bifuuse mulimu buli kapeera ajja ayagala kuba emupi buli kapeera ava gy'ava ne ngamba nti nedda nze okwawukanako nammwe enkulaakulana nayo ejja mu kitundu njaniriza sifaayaani agireese kasita abantu babeerawo ati wuliriza kasita abantu babeerawo nga bakuumiddwa ku bibanja byabwe nze ntera okulira wano Profesa nga ngamba nti bwe mba siriiwo mu Nakaseke abasinga mugenda kukaaba temujja kuddayo na kuyita wammwe kukubettako okulyo kati olwaleero oyo bamwine gye yali Nakasongola nga RDC basengudde amagombolola ameka Nakasongola era teeka wano we Nakasongola akuweereze yaliko eyo Nakasongola eyo nga gyatambulira eyo nga RDC waayo era nga bibamu kubakaabya abantu ku ttaka eyo oyo DC bamwine oyo nga ogendayo kumukaabira nti taata ekibanja bakitwala nga gamba sikuulidde bulungi nga kwolo wabulawo n'agenda e Kampala era olutalo luli Nakaseke lwaki nze nayimirira Nakaseke nagamba abantu b'Nakaseke nakono kabuuziza tetwagaana bantu tetwagala makolero nga kanso gakibayo wagamba tetwalwanyisa makolero kwa wabeera makolero mufuna amasanyalaze n'abantu bafuna emirimu nange ng'omusajja Lutamaguzi nga bwendi omulimi nsobola nange ebita endo akubadde ennaku ezo waliwo omusajja w'omukolero eyo yanze ba Profesa natikka kaloole kange ovakedo nampaamu emitwalo 6 nangamba kubabo bagamba tebakusasula kaasi mbosooka kutwala wali ekyuma ne kimupimamu ne kiraba kutta n'avaamu naye omusajja agenda okundeetera nga ndeetera emitwalo 6 kaloole kalamba naye nze omuntu yenna ave Nakaseke n'agamba nti Lutamaguzi yali avumiridde ku makolero gano kubanga nze nkimanyi ffe tubadde nga tusabeera kye tusabe ne General Museveni twamugamba amakubo gaffe twetaaga gafune kolansi tufune amasanyalaze era ekkubo lino eryawo obulenzi Nakaseke kapeeko ekigenda okuntwala kusaze Nakaseke ku lw'omukaaga ku ssaawa 8 olw'omukaaga olwo olujja kunnyonnyola bantu nsasula y'abantu kubanga gavumenti egamba bwe tuba tunaakolawo obulenzi Nakaseke kapeeka tewaliwo sente zigenda kulirira abantu bwe abantu bakkirize naye nze ng'omukulembeze era omubaka palamenti tosobola kukonawo nyumba ya muntu gwe nkiikirira oba